Ochalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1 mukana chekumidde ku mikolo n'embaga olw'omukaaga nkugamba nti munnange mu kaseera kano tubate kutuusaako emikolo gyaffe era nga tugenda kulaba omukyala gwe bayita Sawiya tugenda Masaka mukyala mulungi yayanjudde omwami we era omukolo gwabwe gwatambudde bulungi kankutwaleyo ola teerabira kubeera ng'okozesa bizigo bya Edson's Apple ya shampoo wali Edson's Herbal Jelly Edson's Cream Relaxer oyo nakola retouch byonna weebiri bikozese bisobola okubeera nga bikuyamba kati tugende ku mukolo Wow. Omuzanyo bungi bwe twazanyanga bijjukira kati bambi wotoli kyagala omanye nti nkumisinga sininga alina malaria sometimes hysteria sisobola kukwerabira yadde oba okukwewala omutima gukwetaaga omutima gukubireyo joyi omutima gwange gukwetaaga n'obulamu bwange bukwetaaga ebirowoozo byange wabijjula njagala omanye nti nkumisinga omutima gwange gukwetaaga n'obulamu bwange bukwetaaga ebirowoozo byange wabijjula njagala omanye nti nkumisinga ninga ekimuli ekito mu maggwa kakiryayo kyokka katerya kifaako katerya kirabawo kati nasigaza mu memori omukwano mungi betwasalizanga bebasekerera omutima gukwetaaga omutima gukubireyo joyi omutima gwange gukwetaaga n'obulamu bwange bukwetaaga ebirowoozo byange wabijjula njagala omanye nti nkumisinga omutima gwange gukwetaaga n'obulamu bwange bukwetaaga ebirowoozo byange wabijjula njagala omanye nti nkumisinga wammanyiza wanderanga wankuza ekyejo wambiyita n'osuuta kati mbiraba mu birooto omutima gukwetaaga omutima gukubireyo joyi omutima gwange gukwetaaga n'obulamu bwange bukwetaaga ebirowoozo byange wabijjula njagala omanye nti nkumisinga omutima gwange gukwetaaga n'obulamu bwange bukwetaaga ebirowoozo byange wabijjula njagala omanye nti nkumisinga omutima gwange gukwetaaga n'obulamu bwange bukwetaaga ebirowoozo byange wabijjula njagala omanye nti nkumisinga omutima gwange gukwetaaga n'obulamu bwange bukwetaaga ebirowoozo byange wabijjula njagala omanye nti nkumisinga mukwano tunulako eno tulabe pambe tondaga busungu
labalaba omwana alinga malayika zenkole nkyanga ndabye njagala mugambe kyemulowoleza naye mutyanye omanye abayaye babyonoona zabafere balafu bantama abayaye babyonoona Tango omulungi ennyo tango ensiŋŋaanidde abasajja n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka. Kitange nyenza okwetegereza obulungi ennyo. Kitange ng'ennyambala yaabwe eraga ddala abazze mu Buganda. Kitange njagala okutegeeza otyo abasajja kitange bazze bambadde emitega nswera saako n'ekizibaawo muzzukulu wa Gabunga nkokola taata yoyo Kakoboza Kizito. Kakoboza Kizito bw'awa nno Kakoboza Kizito mu babiri mukiyibirize abange ab'engonge engalo ezaffe az'ab'engonge ulira mutabani wange batwalire ddala mu nnyumba obatwalireyo owange omutambuze wange taata mwannyoko Kabangi omusanzeewa nsanze baasi ya linki ayimba ntya ne siteenda Ssaabasajja Kabaka asaanira fuga Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Kintwalidde ebbanga gwangu okusalawo byempiseemu bingi